Namagembe waliya webale Nalubulwa Janati nawe webale Nasibu Tuyande webale Ziyada Kawa webale Aisha Nachiwunga Aisha webale nnyo munnange Abdullah Gita webale nnyo webalire ddala Takia Nansubuga Takia webale nnyo webalire ddala munsonyiye naddala olwaliro message zinkyankalanyeeko kano ka Julius kagenzi ne keebaka ne kagano ziprintinga kati nzisomera wano ku ssimu Gibuliru Kibule webale nnyo Sara Ahmedi Mahadi Kakaire webale muganda wange Madina Kibirige webale Nancha Zukula webale Musa Sekalo webale Hasifa Nambuza webale Bilali Muwanga webale Muhammad Kizimula webale Asia Nakamya webale Jamiru Dabbo webale Vivian Nakanyike webale Hassan Ntanda webale mukwano Mustafa Mutebi Abbas Mutesasira Fatuma Namuli Mutesasira Hudu Nakato Gladys webale Sofia Nanjego Janati Nassali Sulaimani Rubwama Janati Nanteza Shafiq Kezala webale Ali Mukulu webale Janati Nassali Nanyonga Mariamu Bilali Muwanga Okay. Jali ya Nabukera Isa Matovu Borohani Namaganda Hawa Okay. Rebecca Namirimu Aisha Namagembe banange muri banji Julius Papa Woko webale nnyo sebo Julius no yewanisiye gwe sebo gwe Julius ahimbisibwe Sauda Lule Fred Sebagala webale nnyo mwebale nnyo ba mikwano mwebalire ddala Ahmed Miti Hindu Nasiwa mwebale Kizalutu Nsubuga Farida Najjuko Haluwa mwebale nnyo mwebalire ddala Haluwa Najjuko Mariam Nakaye Faisal Ismaila Haruna Ratibu Suna banange mwebale nnyo nabala mwebalire ddala mwebale message zo zikyajira ddala nkyazibwa naye Allah ekikulu Allah abasiimye nsaba Allah ate mwenna abanukule mwongere okusaddaaka ku 0777 eyakatuuka masjidi Jamba ebulayo ennaku ntono nnyo munnange tugigale njigalewo nti paba eyo iggaddwa tukwate ate munnange kukiranga tugenda mu kanyomero kali ku 0777 11 79 23 eri mu mannya ga Sozi Muhammad Haruna Airtel 0706 74 60 70 eri mu mannya ga Pearl of Africa Radio wembanga musaddaase mwenna nsaba Allah abasime n'abakyasaddaka mpola mu mbeera yonna You're in the mix. Mawulire ku mawulire ebyafaayo All day long. okunoonyereza ebyaliwo oba ebiribaawo Yo. Bwino Munnamasaka Yusufu Muhammad Kinobe This your boy, right? Omuzirandiga yeewuunyisa Ampuliriza ali ku Pal FM mukwano gwange ali kukula eri omuntu wa bulijjo wenna twandibanga ate no muganda wange andaba ali ku YouTube ali ku TikTok ku mikutu egy'enjawulo abali ku online radio mpola namwe abali live ku Pearl of Africa Radio mpola mu mbeera yonna ntandikiddawo tugenze tutandikira mu Middle East ow'omusajja Ayatollah omugenzi
kati ye nannyiniwo kakati ate we tumala ne tugendako ewa Mujitaba eyamuddira mu bigere era kati nga entebe yagirina yagikutte tugendagendako n'ew'omusajja Vladimir Putin tujagendako ew'omusajja omuchayina ayina kabala munnanga omuchayina kabangirwa were ntuli fena tugendeko newo omusajja omumerika Donald Trump saabatiisa oyo nakanga naye mu wakati mu kukanga mwakubira mu kukanga wakati omusajja Trump Donald muganda wange ampuliza wakubira tandikiddawo tugenze ne bannaffe aba management ya Al-Hida Education Center Kiwawu Mityana Road etegeza abazadde mwenna nti okuwandiisa abayizi abapya tugenda mu maaso bagamba nti leeta emitwalo 65 gyokka mu kisulu bakuweerako bino wammanga tojja na mufaliso tojja na suuka tojja na bulangiti ne uniform tojja nayo ku mitwalo 65 fees ne byonna ku ebiri okulya n'okunywa n'okwebaka byonna biri okwo uniform biri okwo kuva ku P1 paka ku P6 bakwasa ne Qur'ani ku mwoyo kati no omuzadde otegeeza nti teri kulanga kulala konna kwata emitwalo 65 otwale omwana biri kimu kisange ku ssomero kuba ku simu 0774 12 47 26 oba Airtel 0707 09 77 45 bebannaffe aba Al-Hidaya Education Center wali Kiwawu Mityana Road mpola mu mbeera yonna tugende maaso bannange Trump oluvannyuma lwa Trump okugaana muganda wange ebikolwa byonna omusajja omuyana bye yamusindikira kakati batandise byankwe abasajja mpuliza batandise byankwe era omukulu agamba nti kakati mmaliridde guno gwe mulungi ogusembayo nga ntegeeza abasajja Abayiraani omusajja Trump Donald Wato wabategeeza abagamba nti gwe mulungi ogusembayo nga ntegeeza Abayiraani nanti banjerega banvuma mbusoogera siteekesa mu nkola kakati ke kaseera mugenda kukakasa Amerika yaani mugenda kumanya Amerika yaani biki byakola yakakuba amawanga ameka agakamukuba ogatagatage yakakuba n'agakamukuba galiwo amangi nawe weejajinga omuyiraani bigambo bya musajja mu Amerika Donald Trump akutegeeza kugamba ke kaseera akasembayo ngenda kukukuba ngenda kubalula musajja gw'omuyiraani ejjoogo likomye alayidde akombye kwerima tetugenda kubakkiriza kukola nuclear temugenda kukola nuclear omusajja mu Amerika akyakombye kwerima ampuliza omukulu akyalemeddeko wabula Irani aragache Abbas aragache ono minisita wa nsonga z'ebweru amutegeezezza amugambye gwe ssebo you must send your soldiers to Iran oweza Strait of Hormuz kugiggula wajja kusindika basirikale mu Iran tukusaba obasindike as you said nga we wagambye we are waiting for them tubalindiridde you said ogenda kusindika basirikale to open the Strait of Hormuz if you are brave woba oli musajja w'amaanyi bakuwaanawaana Trump and stand by your word ng'ate oyimirira ku kigambo kyo bigambo bya alagache don't talk so much please toyogera bingi just send your powerful soldiers to Iran sindika oboyita ab'amaanyi basindika abasirikale bo munda mu ggwanga erya Iran bajja kutulaba we are waiting for them tugenda kubakurashinga ggwanga lya Iran aragisi nakugamba this time round bebeddiza olutalo luli walengera aragache n'olengera Galibaf speaker n'olengera Masoud ba president n'abalala ba Alira Lijani nga bakyali balamu wabalengera nga be baduumira olutalo be bagamba kati mukube wano
kati mukube wano kati IRGC maje ga ggwanga lya Iran ageetongodde agatalina kyekubira agateekubira saidi gagamba mu mbeera yonna ekijja kyonna baganda bange kijje Iran egamba tugenda kufa n'omuntu ke kaseera kana akasembayo okwawula omulenzi ku muwala okwawula omusajja n'omulenzi okwawula ayambadde empale n'ayambadde sikaati Middle East oli eyo onyumirwa nkuweereza kumbe kufa kwekuddako. What are you? Abasajja balemeddeko. Amerika egamba togenda kukola nuclear. Era kwata ne uranium kilograms 400 kilograms bunnambiro nga okyayina amaanyi agasituka okubireeta gwe kennyini Iran bikwata obyereetere munda mu ggwanga eri Amerika. Otherwise ngenda kujjamba eno nere Iran yamugamba come jangu tukulindiridde, we are waiting for you, it shall be your eyes to see not your ears to hear. Iran ne Amerika era nakugamba bino byakyuseemu. Benjamin ayina rolo gyazannya n'Amerika balina rolo gye bazannya. Bino gye binaggweera tugenda kulaba ani kino ekintu kino yadde bali mu lutalo. Omanyi omuntu waakumanyiira ennyo n'omuntu waakwepankirako ennyo ofunayo lunaku lumu n'omulaga n'omugamba gundi tomanyiira. Kakati babantu bano leka beemale eggoga. Eyalumba amaloli gwe yalumba eggoga, gwe baalumba naye amale yalumba eggoga. Amugamba lwaki wajja ewange nakukola ki? Era banenya Trump bamubuuza Museveni bamubuuza ssebo ekikutwala mu Iran kyeki, tufunayo kalungi ki, tufiiriddwa bufiirwa, wuyo osaba ssente endala, tetukubiriza genda munda mu ggwanga lya Iran. Washington abasajja bategeeza bagamba nti bannange Trump togenda. Trump alemedde kagamba akasajja kali mu kutulabisa. Akasajja kali mu kutulabisa era enkwe ez'amaanyi, enkwe obunkenke obw'amaanyi wakati n'amagezi nakugambe kati wano webituuse bya bwongo bali mu kutabula Middle East basobole okwekubaŋŋana. Amerika yeekwate ekkubo egende. Iran egamba sigenda kulwana na muntu yenna okuggyako nga nnumbye, bonna bontabangula nabo bonna sigenda kubalumba, siina gwe ngenda kukuba. Yasooka kulopa ggwanga lya UAE nalengeddeko ejjo aragaki minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga erya Iran n'owa UAE bayogerezeganyizza era ne babaako ensonga ze batuukako. Bano abamu baagala okulumba eggwanga erya Iran bagirinako ennugu. Abamu bagamba Iran etumanyidde ebbanga ddene, abamu bagamba Iran eno erina okuvaawo, wabula abamu balinnya mu kyawa kati bagamba nedda. Akasajja kaatukuba, akasajja luli kaatukuba. Era ku mulundi guno akasajja kagambye luli kakuba beesi za Amerika, kabadde kakuba bya Amerika byokka. Iran egamba ngenda kuba apartment z'abagagga bammwe, ngenda kuba amasomero gammwe, ngenda kuba obutale bwammwe, ngenda kuba amafuta gammwe, ngenda kuba amalwaliro gammwe. Gwe bawaana addemu akole era addemu akole ensobi annumbe munda mu ggwanga erya Iran. UAE bakuwaana luli webbirira n'onnumba, ekyo n'empandiika n'ennootinga no problem. Kuwait wannumba n'okuba ku kazinga kange no problem nanootinga. Wallahi bakuwaana ddamu olumbe. Bagambye bano bennyinnyini abasajja bakwata ebyokulwanyisa ne bakuba eggwanga erya Iraq enyiige ne bakuba amawulire nti Iran ekubye mu Iraq teyalumba. Kati bagambye Iraq bennyini we bakkaanya, bagambye Iraq nti Iraq tukubuulire nti tubuulire eyakulumba omumanyi nti Kuwait. Ani yabyogedde? Benjamin Netanyahu. Iraq Kuwait eyakulumba mukube. Bayina ekibalo kye babala, baagala kutabangulagana amawanga aga Buwarabu, wabula abamu bagenda balabuka, abamu bagamba ono omuyaaye tumukube. Watya ne beegatta ne bavayo mu lujjudde ku bakafaananyi nga Saudi, UAE, Jordan oba Jordan, Kuwait
ani omulala ali awo Bahrain ensi 5 Oman ya 6 zeegasse ne kwegattako Amerika ne kwegattako Isirayiri ne balumba Irani tiimu Irani banaabasobola wabula kankujjukizeemu bano baali bakikozeeko mu nnaku 4 ze baalwanye kino Irani kyesobola okubakola yakibakolako neebakuba ensi 7 nga wenzi kusomedde ng'oggyeko Amerika abasigadde bonna yabakuba munda bamanyi ki kye bagenda okulumba era beebuuza kana akasajja kalina zimalayika ezikalwanirako katuuliza sayidi ya Irani eyina Irani yo nga yo bayina abahuthi bali mu Yemen bayina abahizibullah bali mu Lebanon bayina aba Hamas Palestine abakurudi bali mu Iraq gattako ne gavumenti ya Iraq twategedde Yusufu bawe kyosoma manya abamu bawe kyosoma twategedde Pakistan ngenda kuwa ku lutalo maaso awo onzijukiza nga natira okusiibula olutalo luli wakati wa Buyindi ne Pakistan lujja saagala kuluyingiramu nnyo kuba nnyinza ate okwerabira ekyeno Pakistan yakutte amagye kanaana abasirikale 8 n'okusoba ne bagenda ampuliriza munda mu ggwanga erya Saudi Arabia bagamba nti bano munnange ampuliriza bali mu kulaba nti munnange banyweza enkolagana wakati w'eggwanga erya Pakistan n'eggwanga ampuliriza erya Saudi Arabia abasajja bagamba nti mwena tubalengera tubalaba we are recording nawe Pakistan munywanyi waffe yagala kulaba nti ate otuvaamu Pakistan emugamba nedda nze ndi mu kunyweza nange byakwerinda byange abasajja bano bannanfuusi nnyo basobola basobola okubaako kye bakola kyonna ne beefuula abakubye ewange ne bawaayiriza gwe Irani nti gwakubye ko Irani nti kale owonye genda oli enkoko Irani naye evuddeyo waliwo information eno Irani yamaze neegigaana Irani threatens kitegeeza eba ebigobye waliwo information yabadde evayo muganda wange ampuliza nga Irani nti etegezegamba nti bagenda kutandika n'okusolooza amanyi bitandika bito bya nkuubo bitandika bito bya mu nkuubo era Irani isako mu kutu gwa Tasnim News Agency etegezegamba bino bya bulimba bitandika bityo abaina internet nabagamba internet cables abali mu Africa fenna ziyitaawo kumpi ne Irani Middle East mwenna internet cables ziri bu Strait of Hormuz wansi lwakuba Irani evuddeyo ekyeganye ebagamba nti nja kutandika okubasolooza nammwe mbajjeko percentage buli akozesa internet nga cables ziyita muno nja kujjako percentage Irani evuddeyo ebyeganye muganda wange ampuliza ali ku Pearl of Africa Radio wakati nga Trump akyawera ategeeza agamba nti okusaanawo kwa Trump okusaanawo kwa Irani kusembedde abasajja bandibanga muganda wange ampuliza bali mu kulaba nti ate bakola ebisembera ddala wabula waliwo amawanga gaganye eggwanga erya Amerika okulaba nti munange baddamu okuyita mu ggwanga lyabwe eggwanga nga erya Iraq wano Iraq ogenda kugirengera ng'eyambako ogenda kulengera Iraq ng'eyambako eggwanga erya Irani teekawo 2 in fact teekawo 3 bano abasajja bwe baddamu okwekuba bigenda kuba birala Yusufu wangi soko obawe ekirango kya Royal Heroes oluvannyuma ogendeko mu Buyindi ne Pakistan obunkenko obuli balina ekibalwanya naye weno yonna wali waapika bannaffe aba Royal Heroes na Mirembe Road bagamba muganda wange ampuliza mu mbeera yonna nti olina otawanyizibwa olwadde bwa alusaz zikumazeeko ebbanga alusaz oli mu kisiibo gwe omusiraamu
oli mu kisiibo gwatali musiraamu nawe alusa zikuluma zikumazeeko ebbanga mukwano gwange ampuliza tokkiriza nga bannaffe aba Royal Healers weebali balina amajani ge bayita aga azima balina amajani ge bayita aga salusa waliwo amajani ge bayita aga hayati genda mukwano gwange ampuliza bagakuwe gwalumizibwa olubuto lukuluma magulu gakuluma mugongo ina prostate ofuyisa buli kaseera prostate akumazeeko emirembe kino nkibeerako nnyo buli lunaku naye mukwano gwange njagala mpeereza abantu abalamu ate mpulire ate kakati migadde Mathias ate kati yalwadde tasobodde kuwuliriza Yusufu yalwadde nedda njagala mubeere nga muli balamu wakuliridde emyaka amajani gano omukyala yazaalako omukyala wakazaala bakulongoosezza genda bakuwegana amajani galongoosa nnyo endwadde eziri munda mu mubiri ekyamanze nkimanyi abatawanyizibwa sukaali genda babajjanjabe pressure mugende babajjanjabe ebizimba aniya kabootongo babagamba nti bino byonna biwonera ddala mu abaami ab'ennyumba mu nsonga z'ekisenge balina kye bayita Royal Honey kano mukwano nga kabisi muganda wange ampuliza onuuna kanuuna ebisigadde n'obireka balina kye bayita Royal Extra kano kogamba kava direct mu Tanzania bonna bwa kisenge ka Royal Honey kalimu omubisi guwomera ddala mubisi gwennyini naye bagamba gwa basajja bukka kati akyabulaabulamu bano bangambye mbagambye temukkiriza oba wabulaabulamu ddayo yogera n'omusawo bano bakuvaako oteredde ku lwa Allah aba Royal Healers nammwe abaami ab'ennyumba mu sayizi katuuse waliwo ke balina ak'ekisenge osiigako busiizi baaba bano bazze kulema omanyi nga woonakwata ebizigo gwe n'osiiga genda mu kisenge ng'ojja kumbuulira kakati bali ku Namirembe Road ku mafuta ga Rubies kazimbe ka Volcano Bus Park edduuka namba 314 otuuka ku kazimbe ka Volcano amadala galiko obugere buliko ekigambo Royal Healers bugobeere paka ku mulyango 314 lyedduuka oba kuba kusimu delivery ekolebwa n'ebweru w'amawanga delivery ekolebwa ne ku WhatsApp kweri ennamba 079 96 14 09 0749 961409 MTN 0779 95 9245 bebannaffe aba Royal Healers akati mbula eddakiika mmeka kandabe 5 7 8 okay kamalozi balansinga wano kansooke nkuzeeyoko munda mu ggwanga erya Iran oluvannyuma tugendeko mu Buyindi ne Pakistan entalo eziri awo tufundikire ekintu nkiggale nze nkusiibule wabula sooka owulize kino baganda bange tuli mu kisiibo abasiiba abasaddaaka bannange tusaddaake enteekateeka eno eggwa kasitayiga eggwa tojja kuddamu kumpulira nga njogera ku nteeka tujja ate kuba na birala tusaddaake ku lwa Allah muntu okiyo kye musobola tuzimbe masjidi jjamba fembi wamu nze naawe awuliriza n'oba oli mitala w'amayanja osobola osindika ku nnamba z'enkuwa 0777 11 79 23 0777 11 7923 eri mu mannya ga Sozi Muhammad Haruna muteekeko kyonna ky'osobodde 1025 omutwalo 2 Airtel eri 0706 74 0706 74 60 70 eri mu mannya ga Pearl of Africa Radio tuddeyo sikuwene ku Putin Allah mawulire ngate gaba gakyali mangi kakati Irani evuddeyo egambye yina bambega beekutte bali 65 era bagamba tugenda bagombamu obwala kuliko bannansi b'eggwanga erya Irani n'abalala abagwira n'abalala muganda wange ampuliza abagwira Irani bategesi bagamba nti tubalina tubafunye mu mbeera yonna mugenda kubinnyonnyola lwaki mwabega eggwanga erya Irani wakati nga bali ku bunkenke obw'amaanyi bali ku standby bali nga generator za standby bagamba byonna tugenda kubikola tujja kuyiwawo omubiri tugenda naffe kwebeereramu mu ngeri emu oba endala ng'omusajja atulumbye kakati wuliriza fulumako katono nnyo mu Irani ogendeko munda mu ggwanga erya China oba osooka ogendeko munda mu ggwanga erya Russia
Russia ayina neighbor gwe bayita owa Belarus okimanyi nti Russia Putin ayina amakolero akolerayo ebyokulwanyisa n'ebya nuclear, ayina uranium, akola zi drone mu Belarus. Juzi yakoze endagaano, bano abasajja balina endagaano ze bakola. Russia Putin yakoze endagaano emukkiriza ogenda ng'awamba amawanga g'abayagadde, ago baamukkiriza Putin babalaka kinene nnyo bannange kibabala muganda wange ampuliriza. Kakati Belarus Lukashenko yuno muganda wange ampuliriza avuddeyo ategeeza agamba ensi yonna nti bayina amaanyi. Era Belarus eno yeyina ebyokulwanyisa by'eggwanga erya Iran erya Russia ebisinga, era baagezesezza ebyokulwanyisa ebyenjawulo, era bagamba nti bagenda ku mulundi ku rawundi yakugezesa ku nuclear balabe oba nabo banaasobola okulaba nti ate muganda wange ampuliza bakibeeramu. Batandika batyo bano abakulu aba BRICS bagenda bazinga amawanga muno mu Africa, agenda mu West Africa wali ojasanga mu Russia yaliyo, mu Latin America Russia ne China basenserayo dda, okitegeera. Kakati ampuliza Yusuf gendako munda mu ggwanga erya Pakistan n'eggwanga erya Buyindi waliwo obutakkaanya obubaluseewo buno nno bw'amaanyi nnyo. Bano balina akazinga ke balwanira nga olaba North Korea werwanira South Korea, nga olaba Russia wagamba Ukraine party ezimu zange, nga olaba China wagamba Taiwan yange, kakati n'omusajja mu Pakistan agamba kange, ne Buyindi agamba kange. Wabula bano waliwo ababapika akatundu ke bayita Kashmir, katundutundu kano bonna nekyewunyisa buli omu alina washeyalinga naye tebakkuta. Pakistan egamba konna kayina kuba kange. Buyindi naye egamba nange konna kayina kuba kange. Waliwo kapaati akamu ka China wane mundu buli omu agamba ngenda kukuba nuclear. Pakistan egamba Pakistan balina nuclear, ekyo kimanyi. Pakistan egamba nja kukuba nuclear, ne Buyindi egamba nange nja kukuba nuclear. Bano tebajja kulwawo ate nti twekuba amasasi. Bano tebagenda kulaba nti ate muganda wange ampuliza balwawo. No, Buyindi ku Kashmir etwalako 55%, wabula egamba wonna walina kuba waayo. Pakistan etwalako 35%, naye egamba wonna walina kuba waayo. Kati waliwo China yagenda nebeekuku kuba naye bali kumpiko, yabeekuukutirizaako negamba nange mumpeeko, netwalako 17%. Kati bo tebalwanira kitundutundu kya China, baagala kya ggwanga, baagala kino ekitundutundu kyabwe. Buyindi yagala kya Pakistan, Pakistan yagala kya Buyindi, buli omu atwala kiki. Kakati bomu ez'amaanyi bonna basobodde okulaba nti ate muganda wange baboggola mu ngeri emu oba endala. Okitegedde byekiri mu Pakistan awo nno bano nno b'amaanyi, kubanga Pakistan bakwata kya 17 Buyindi ojja gisanga mu kyakuna. Naye bano abakulu bano boolengera tebagenda ekikwatagana ne Middle East kabeere Isirayiri. Bano simanyi Katonda kye yabateekamu, bonna Mungu yabatondanga balwanyi, abantu abali awo mubeegendereze. Olaba fuggaza musajja weeri super power, kakati teekawaaga onambuulira magye. Naye nga mmaliriza nkugamba UAE bagiwadde warning esemberayo ddala. Bagigambye mukwano gwange UAE, we love you so much. UAE tukwagala. America ali mu kukozesa nsobi, oyagala basinzire mu bakube eggwanga erya Iran, wabula gwe tetugenda kulonzalonza nawe, tujja kukwokya bwokya. UAE mukwano tujja kukwokya bwokya. Ebisigadde Mungu y'anaamanya. Mani mata abakyogera batya bannange, mani mata duna maalihi, mani mata duna dinihi fahuwa shahidi. Omuntu afirira emaali ye, omuntu afa nga afiridde eddiini ye, afa mujulizi, afa munnange direct jjana. Era abayiraani bagamba ffe katuliredde okufa tebatunaaza natunaaza, tuba tufiridde mu jihadi fi sabirillah, tebatunaaza batuziika buziisi, mujje bantu mmwe tubalinze. Enkyanja kuwa ku bakuludi balina statement ebyokulwanyisa babikwankuweeko omutwe, bakutte ebyokulwanyisa
bye babba ku America ne ssente ne bawaako eggwanga erya Iran bagigambye taata genda olwane tabaala. Hamza Islamic Schools bali wano Luweero endowooza obamanyi bagamba nti balina omwana avaayo agenda ku university balina nassale kindagate n'ibyo byonna babirina primary secondary omwana avaayo Thanawe azitudde yidaadi zonna zitutte Shuba zonna ng'atudde senior 4 P7 senior 6 byonna muganda wange ampuliza ng'abitudde balina ekikomero ekiwanvu sekiyitewo eri gguluggulu okutuukayo munange ku Hamza Islamic Schools linnya taxi ezeeruweero oviiremu ku DFCU Bank ekasana okkirire emabega waayo n'ekipano gyakubakira kinene nnyo kuliko balina n'omuzikiti gaggadde ddala mpola mu mbeera yonna kakati kuba kusinzira 772 53 378 oba WhatsApp 0772 53 378 mpola mu mbeera yonna mu ngeri emu oba endala. Mwebale nnyo mwebalire ddala abakulu bateredde dda abettu ly'omukeze. Njagala kulaba nti ate mbakwasa akamansukira mbadde merera nayambala mujozi gwa seno bukyanga nange mba ne pressure ejja mazima nabadde nange ku pressure nga walabye nabadde ejjo ka pressure kambadde mwaka aseno eddakiika 3 namba sajja tebatigula busajja bututwala ng'ate tuli abasunzi abamaniyo Liverpool kirabika wagulabye nagulabye Chelsea nendaba Chelsea batwagaliza bo kuba babakubye natwalo yagamembo ye wadde wa maniyo ayagala at least Arsenal etwale kubanga ye tasobola kwagaliza Man City ne mugamba kwa kiteka okikakasa nte fetuli ba rivals yakijje kungulu ku mutima teyakijje buuza munnaffe neda olaba dominance y'ekintu etama era bw'obeera ng'olya bulunaku bijanja lubituka ne bikulamu tolaba nti olina emmere gy'osinga okwagala ate nga sina bisiika bagikuwe buli kati ye mani emmere gy'osinga okwagala bagikuwe buli lunaku labo bateekutame dominance mu kintu kyonna bitama bibbowa kati Man City badde tukinyeeko tekala bala batwaleko baseno ne maniyo lweritwala ekikopo la ira maniyo ota eritwala owaaye teri bitasoboka ne wakuba empiira gyayo gisembayo gyonna fene tusuula kabamanyidde teri olaba nani taagira bamunyenyanyeenya teri kitasoboka ku nsi kuno era abantu artistima agambye timu Arsenal mumbeja bali yako mzuri sana bali ekikopo tumazo kyetwala oli Julius Vayo mboli wa mani ani ogwe oyo wa mani ya muveeko kasekende kumoni bakubuza kasekende ensambu Derek kasekende munako buza kwa muddemu bannange omusajja wamani asirise msambu akubuza ko uyu akugamba good morning mukulu nsambu wasuza otya sebo abali kubuza mu luzungu mudamu kubuza mu lugano mudamu akubuza mu luzungu mudamu lugano wamanyi wa right Francis good morning nze by the way nze omuntu wajja n'enzula nti omanyi oluganda oba olulimi lwange nemba munyankole nemba musoga n'enzula nti omanyi olulimi lwange noyogeza oluzungu nkudda mu lulimi lwange nga kichenyo yes mba nesonga lwaki nkubuza yes wallahi nkudda mu lulimi lwange tulyambuza bali how are you nkugamba gyendi oli otya nkwagadde mukulu sikulimba muhumuza bujoli wa timu gundi Liverpool baba mwatwala last gundi ebintu kati mu bikyabisinze at least dominance tunatandikirawo kasekende kyekiri eri nalabye omukulu gwe mwasonga mu olugalo oboth bagumwanda keddusu naye mpulira batandise omukuba emipiira ani akimukola bagamba bwekuba kulwanyisa nguzi naye amabati gekalamojja ate amabaati yaliko newe waliwo ka stopover jasi bayitawo buyisi bawumuddamu kunya ku kyayi teyatwala ate katera banerope waliwo omwana ani abitandisa ebintu ebyo ebyalope nange nabirabyeko yeno macho niye nakawa eno abaana abamu balimbyemu naye mbadde nsaba kaseke ekyo kibadde nkawo maze kuleta bino bwoba badde okigenderera naye kati jeno wagamba nti akwata buli yali akunguzi mu palamenti ewedde waliwo asigala mulimu abajja okusigala nga mulimu abayinza okusigala ti tuyinza kuŋŋa nti omubaka Audria ayinza okulugendanenalukoola bakuva nonga ovudde kunalukoola yakagendayo
kuva dda abamu ku babaka ate nowenaalemu Audrey eyo omuntu abadde ayimirira mu maaso ga palamenti n'atunula sipiika mu maaso namugamba yamusabako ensonga ezo namulaba atoyinza kuŋŋa nti oyo ayinza okuba mpozi nga alina we yatomera tomanya naye engeri gy'abadde ayimiriramu ku palamenti nga mwambalira akatyabire ababaka ba Buganda baleese nakawuki ku kyaki agenda kukola kyamyuka amyuka ki speaker nenalemu balina gwe baleese enalemu mulabyeko ababaka ba Buganda abagundi bali wenalemu ababaka benalemu abataddeko eddusu baani abamutaddeko ababaka benale nyina gwe siwuliddeemu nti negundi amutaddeko bali bameka abamutaddeko eddusu nyina gwe nsuubira omulala ono oyo kasitagira tugende mu tuli omu waliwo gwe batumye Ayatollah amupiero yo awo mubeere bulungi nange era mweraba White Star Magic Premium ye sabuni w'obuwunga omupya ajjudde ebirungo eby'enjawulo okuva mu Bidco onayongera ku byewunsa bya mukyala wo. Gula White Star Magic ow'obuwunga okuva ku dduka erikuli okumpi oba